gamba butya tukyassa ensonga enkulu era mukama akyako yes tuwadde mu jam session wano eno nojjayo ebijambiya birwa bijambiya oba gambye abaana atanayiga kuyimba tajja ku stage watambulanga ebigere okuva emakerero okujja wano practicinga noyiga sajja ku practicinga na practicingiranga makerere noyo pianist gwe mbadde nkuba naye era ne tutambula mpola mpola up to now tukyakola ffenna so naye abaana abasinga wano obuzibu bwe bajja ngalonsa like nothing then all of a sudden ne batandika ne bagamba nyakwimba bwenti tawulira nti ali mu kuflatinga tawulira it's okay to flat naye as long as tukikola tukisussa nnyo oluyimba jangu practice at least not even if it's one song jangu ngowetegese nze n'oyo mwami oyo nga sinayiga kuba instrument nga mbeera ne mu Makerere ku department Makerere University performing arts and film era muga tukolemu kana akayimba naye n'obuyimba bwange ebiseera ebyo era nga dda wali nga nkubiramu agamba ati ontereza wano antereza ne wali by the time twatukanga wano ku stage we would just blow out and you know have fun nekati abaana basinga amadde nga nzija wano almost every Thursday jena missing yali nava wali wano I mean Monday when jena missing yali nava nga wali wano but Monday zisinga mbadde nga nzija nenga olaba yes and I'm like do you really want this or are you just coming to have fun if you just come to have fun maybe okay, there's karaoke tebakujajinga but here bakujajinga ne bana bakuba ebyundu ebyo batwala obuddo biga kati bonajja ate nga gwe tufuddeeyo nate baba gino kukuba ate nga bafuddeyo olanti obo bazza wansi so kati that was the point I was trying to put across nti n'abaana abagala okuyimba kubanga AI ate yajja kati engeri AI yajja abagenda performinga live babagenda okusinga nga babafunamu nnyo kubanga onategero omwana badde onangama bulijjo mmanyi oyikosa gundi simanya autotune mwana gwe bashali aba autotune je bali bangi nyo on market bangi which autotune is okay naye autotune omanyi T-Pain yes single popularizing autotune natinga autotune esinga kuyamba abamanyi okuyima as long as you can keep the key naye ate producer agenda okutekamu autotune asoka kutereza nakusika gwoba oli eno nakutereza nakuziza kukundi kunono on key then aloka kutekamu autotune mukuru Kenneth oloza ebigambo byogedde ku stage awo abaana basinga togenda bago bakulema koma ku jam session niyo batakomawo abasobola bagenda kujja kubanga naffe biseera ebyo abatasobolanga era weewuunye nno tebabagowa bamugamba tusampulinge mu katono episode walinga berangawo Baksimba Waves yaberanga awo then gundi yajje Jekaki yali wano Jekaki band kane episode bya Baksimba Waves nga sebungo tumalaga je ku stage era n'abasooka okuyima olanga basooka babakati bano bana bato nti betagamu Muslim mentorship and neno jam session yetaaga kusooka na workshop abaana babanyonyo bino byenjogera era nasosana kubera workshop n'abana abaana babadde bajamira bamu omu mu green room ninjogerako nabo ne bagamba nange kubanga today's theme was power of authenticity okubeera yourself kati abamu ninjogerako nabo abakitegedde ne bakitegeera basokola gundi bakikola kubanga bano benjaminze nabo ba the maestro wa band ojimanyiko yes the maestro abasinga nakolako nabo abo so nyimbe zimu leo tuba tu practice nze we can just jam and olero ulira maturity nibakozesa tikati abana basinga kinjagala balabireko kubanga abasinga template gye balina tetuukiridde bulungi ani aba inspiring aseme bulungi kyekyo kyestategedde awo nyini kyendagala okumanya mu biseera bye wagiranga no kujja mu session ng'oyiriba bayimbi kibi wava nabo wano mu session betuyina mu Uganda betuyina wano mu Uganda benayimbanga nabo osanga ngabo nga nabo baze kugezesa benayembanga nabo bajjanga wano no nkyabajjukira nganga gaba brand zinaka mentioning atonaziwulira andabe nitaka bajjukira bulungi
Nitaka bajjukira bulungi kubanga abamu bali mu bands. Waliwo Herbert Sensamba mumanyi? Omuwulira munoonyeeko. Waliwo omulala bamuta Mikidale. Abasinga bali mu bands. Abasinga bali mu bands. Abamu bakyakola covers. Tewali Yame Lusiiyo. However, speaking of band and Mr. Bukenya on the keys, I've ever performed with Lydia Jasmine mu band. Yali w'amaanyi mu live. I don't know. Naye yayita wano. Gye twasisinkana awo Ntinda nga naye akyeyiiya nga yali mu live band ne performing on former njerabide erinnya omanyi Tirupati Mall. Venom. Ebiseera bali Venom. Yes. But there's that time even ne mukulu gundi yaja na performing. I remember that time. Sava Karim yaja na perform. But I performing most gwe mutugana performing na yali Lydia Jasmine. Then mu bands omulala gwe twa performing naye live Karo Kasita mu S&S. What about it? S&S? I think S&S band. Omwaka oguwedde watwala ku Serena. Ebintu byatambula bulungi. Guno otegese eki? 27th June tuli ku July 27th June tuli ku Ndere Center. It's going to be a fans favorite, nsabye bafani bange bogenda ku social zange mbasabi buli omu asobola listing 20 songs zeza Kenneth Mugabi. So kati mwomo tugenda kujja list etugenda okukuba wali n'omuyimbi omu Palaso yavudde n'agamba abayimbi abaweze hit songs 20 erinyo tiyalitadde. I'm not a mainstream artist and I'm not a hit maker. Yes, I release albums. So on that album kuvaka kayimba kamu nikatambula konekene. For example, on Chibunom album that I released in 2016 to this year makes 10 years. Chibunom album kwavako nache. The following album, Ugandan album, released in 2019, 29th June, kwavako nkwegomba. Then 2016, I released Chibunom album 8th May. Excuse me. 2019, 29th June. I remember I released Ugandan album kwavako nkwegomba. 2021 I released People of the Land kwavako Under Wraps. Last year I've released Tales of Mugabe. You can only find it on kennethmugabe.com on my website. Kunavako kaimakin promoting yet. Yes. Akabuza akasembayo oli muyimbi industry giruddemoko so n'okwawula nti ono muyimbi yeeyiya onaasobola. King Saha n'omukulu Palaso balina embeera buli omu agamba yasinga munne okuyimba. Gwe nga aludde mu industry ogambawo ki? Buli omu categorizing otya? Bonna banjawulo. Palaso wanjawulo wakabi. King Saha wanjawulo naye wakabi. Kakati ogambye ani agambye munne kyasinga? Buli omu agamba asinga munne. Bonna batuufu. Kubanga art is subjective. Ndi neke nyinyi agamba ndi wakabi. Ofuna kubanga oli musajja nono musajja n'oli musajja naye ate okubaawula nga nzibiriza oba lesinga buli omu alina thumbprint yanjawulo. Leso oli mulongo very identical oza baawula batya. Buli omu alina thumbprint yanjawulo. Kati buli omu alina eddoboozi lyanjawulo. Buli omu alina engeri gy'awandiikamu yanjawulo. Buli omu alina engeri gy'alowoozaamu ne art we byonna byanjawulo. Kakati wagamba nze asinga n'oli oyo asinga batuufu mu ngeri yaabwe bonna. Ani asinga okuwanika eddoboozi? It doesn't matter. Ani asinga pain? It doesn't matter. What matters is, do they have impact? Yeah. Mfuna? Yes, art is supposed to be impactful. Not in zaza singa. Wode munza singa kati abo tanse kutunda mwoyo. You're selling your soul for the people to approve you. Mfuna? You know now kwa tovude mu art. Kata atoyingide mu nza singa. Baba gwa singa. Sibiringa bikonde ani asinga okukola ebikonde muyingire ringi mwekube mwe. Kati bugamba nti nze asinga okukola art, nze asinga okuyima, nze asinga okukola byonna ndabye ku bantu abatawanika maloboozi nga they very impactful. Ndabye abantu abatamanyi na kuwandiika
Whitney Houston yawandiika Juliana Kanyomozi abasinga bamuwandiikira buli ne you can see she's very impactful. So art is subjective. Bweba stage nga buli omu alina mulyango gwe oyingira mu gwani. Bweba stage nga buli omu alina mulyango gwe nyingira mu gwani okulaba show. Mugabi atidde eggaali. Kulaba show. I've ever seen both of them perform live. Nalaba Palaso Munyegenyege, he did an outstanding job. Nalaba Saha on concert ye yali wano ku yali Lugogo yali ku Africana. Wale yali ku Africana wale yali Lugogo. Wale ku Africana namulaba. Nyingira muyani omukyala gyasalawo gye nyingiramu omukyala gyasalawo gye nyingiramu sijja kugamba nti ate